Kuba omukulu yala kaagala kuddamu oluvannyuma lw'okusaba kw'abangi nakano katukakoleko. Tujja kuzimba Pentagon, tugenda kugizimba naye tetugizimbira ku biragiro bya mbwa. Mu full force bambi. Ssente za Pentagon nagisirikirya amaaso g'abantu abangi ng'ebigambo bingi n'esalawo njogerengako buli kadakiika mu maaso ga Mukama. Tebe wayita obubwa. Era tetugenda kugizimba kubanga tuweereza embwa bye zaagala. Bilioni 120 okuzimba ennyumba ya Kristu eya Pentagon zensimbi nga bulaba omukulu Galaxy n'emirala gyawandiika nga gikakasa nti omukuluzi yali yeetaga nkusaba no soka lekinge gwe olowooza Pentagon enaazimbwa oba nedda. Apto Boss onono yali yamupawatana n'abalala mbakuletire nga bamusabula live wabula njagala kujjukiza lwaki ddala yali astopinze okuzimba Pentagon biki ebyaliwo just kyenkusaba omala okulakinga mpa comment yo ebyaddala abantu bagamba batajja zimba abala bagamba abatinitini wabula gwe ogamba otya anazimba atazimbe binono bye byamulekerezaawo okuva ate amasasi n'agamba ya Pentagon kansuuka embireke bw'ati bwe yalinga ayogera tugireka tujja kukizimba mutima gwange tegunaba kutereera amasasi g'abugingo nga tankanyemu bajja bagakuba ogatankana ennyoko obubwa obutazimbanga na ku ttooyi ebigambo byaffe ebingi bikusiriikiriza bitya. Emyaka egisukka ne mukaaga kumpi 78 kudda waggulu gye girewoozebwa oluvannyuma lw'okutandika okuzimba okusonda ekizimbe ekyo obulanga n'omusingi gwakyo ne buli wano ogunoonya ne gukula okusinziira ku babirabira ewala bagamba nti omukulu bilioni 120 ze basooka okubanga baproposinga obanga basuggestinga obanga bateeka mu budget azirabike nti zijja kumaliza ekizimbe galikooneka ekkanisa egenda okumenya ebitooke abantu b'enjawulo bagamba nti kati we byatuuka ebbanga eryo lyonna olaba tulabangako yadde omusingi yadde akataasa ak'ensuululu weesimye ettaka wamaggwe oyinza okugamba nti ebyokugizimba abantu basinga tebakyabikkiririzaamu ono nno yagamba nti mu maaso ga Mukama teri kiremererwa era ajja kubanga agizimba nkujjukizaamu byayogeranga mu biseera ebyo kati kano kakiripo abaana ba TikTok baakagatta nkusaba nno njagala onyumirwa obunyumirwa mutima gwange tegunaba kutereera Pentagon y'ennyoko soboka tekisoboka Pentagon y'ennyoko ani gw'omanyira Pentagon y'ennyoko agala kumanyira sirika n'okusirika obusiro obukuli sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagon obaani yabazaala abatemu bakaana mubaagala kulaba kitundu mukirye baagala kulaba ekitundu abali ekiwundu basindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda. Ono nno yatuuka n'okubasomera essaala ey'omuliro essaala ebamansa eri mu Geyeena bw'ati bwe yakikola tutambula mpola mpola akumanya na kutegeera Pentagon enaazimbwa tezimbwe tunyumira gamba amina ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukaabya okuva ku lubereberye bilioni 120 zinaafunika oba endiga mwetegeke okusonda ate ennyumba ya Mukama guno omulundi. Apto Boss agambye nti ono agenda bikola nga ye talaba wabula waba akyalaba tagenda muganya era naye bw'ati bw'agamba nebikujja ku nyumba ya Mukama bw'obanga goliko ge mazima ddala ekigendererwa ekyo kya kuzimba nnyumba ya Mukama oli muyaye gwe ssaawa yonna nziramu okusabukula kampeni ya Pentagon ku luno ng'omubi talina bw'ayingizaamu mu mwagwe mukwano muko omubi wendi era omumwa ngenda kuguyingizaamu nkubuulira ekintu kye so banaye abali wano omuko mugambe nti
omumwa gondi wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Okuguyingiza mu kuba guno mupya gubalabikiranga guno omumwa omukadde guno omumwa mupya gulinga ogwakafuluma ngenda kuguyingiza ogeza n'okomyawo feezi agambye agenda komawo muki nziramu okusabukula kampeni ya Pentagon ng'erina oda yaayo mu ngeri yaayo era nga bwe tulaga ffenna tulabawo ng'omubitano bayigirizaamu mu mwagwe. Ano mu mwangu tandikiddewo oguyingizaamu. Terms and conditions apply. Teri kusabukulula kampeyini mpya nga tewali musingi. Ate kati ku mulundi guno towona endiga kati zaafunye pasita lw'omusana. Twafunye pasita lw'omusana endiga zinaafuna ku buweerero. Gezo sabukulule busabukuluzi kampeyini feze ey'okubiri eya Pentagon nga tewaliwo musingi. Endiga ngenda ziwa aduresi ya pasita lw'omusana. Shia mpozi pasita lw'omusana anaakera bukezi n'atuyiwa. Omanyiwe bajja bulungi olutuuka ne bagewuka naye nkugamba ebigambo bino mpozi nga pasita lw'omusana taliiwo naye kati ansa y'endiga eri egi pasita lw'omusana ye ansa kyaki egenda kusigala nga nkalunze nkubuulira gezo sabukulule kampeyini endala nga tewaliwo musingi. Kampeyini ogisabukulula waliwo musingi naye tewaliwo wadde akatalimbwa yadde akasenyu yadde pipe etwala ennagisi mb'osabukulula sente za Pentagon nagisirikirya maaso g'abantu abangi ng'ebigambo bingi n'esalawo njogerengako buli kadakiika mu maaso ga Mukama. Ssaawa yonna nziramu okusabukula kampeni ya Pentagon ku luno ng'omubiri alina bwayingizaamu mu mwagwe. Ssaawa yonna nziramu okusabukula kampeni ya Pentagon ng'erina oda yaayo mu ngeri yaayo era nga bwe tulaga ffenna tulabawo ng'omubiri alina bwayingirizaamu mu mwagwe. Buli lunaku tuba n'okuyiga twafubutuka nnyo mu bigambo bya Pentagon nga kyetugendamu tetukigendangamu tetunagwe tumanyi yakigendamu gwe gusoose naye nga tulabanga ekinaagendera ku sipiidi yaffe. Awo n'atalina wadde akayumba k'embwa n'atubanja Pentagon. N'atalina wadde akayumba k'embwa ng'omutunda buwoti nga ye yennyini. Naye ne tulisetinga so naye mwebala abakyateekayo sente mu mpola mpola waliwo abakimanyi nti tetulemererwangako nga tulina Katonda. Waliwo abakimanyi nti tetulemererwangako nga tulina Katonda bazireeta era bateekayo naye sirina nnyo open campaign gyenga nti Pentagon nesisirise. Katonda yatuyamba okukola rediyo esooka ne tukola paaka ku rediyo 6 n'atuwa TV n'etuuka paaka ku mikutu gyonna platform zonna ku DSTV. Katonda oyo y'omu n'atuwa ettaka lino ya butitimbe na butitimbe ne tulisasula ne liggwayo tuli kwaffe. Oteekwa okuba nga oli mutooletoole mbwa ziboggola mwekuumenga embwa abakulumya emitwe mbwa abakubuuza otandika ddi okukola mbwa bw'aba alina omulimu agukuwe abakugamba tolizimba mbwa ababuuza sente za Pentagon mbwa. Tewali yatuwa wadde 10 alowooza nti bugingo nsobola okubba wadde ogu era buli lunaku bo bongera kuteekayo n'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10. Embwa bw'etuula ku ka TV ko kwa simu kaayo
nabagambe tebana kye bali ate tebana kye balina munsi mubeekuume obaani yabazaala abatemu bakaana mubagala kulaba kitundu mukirye bagala kulaba ekitundu abali ekiwundu ajjayo ekiwundu abasezi